ana essanyu lyo nkwano saawa 4 ez'ekiro ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana ndi omuweerezaawo Ssemwanga Kivumbi bantu balamu mukuliko eyo ku mirimu abali mu takisi abali mu jjaamu abali awaka mwe bali kuwuliriza ate bannabyabuwangwa mbaagala mwe bali kusaayo nnyo mwoyo muyige nnaku z'omwezi nzogedde nga 5 ogw'omunaana gwe tulimu kwano nziramu ebibuuzo byammwe kirabika nnaatero obikuba oluku mu mutwe ate nzireyo mu masomo gaffe nga bwe tunasomesanga ono ye Kiwanuka eki kyali kiwanvu aloota asamba omupiira w'ebyayi mu kisaawe eky'ettaka nange Samira amayembe Kiwanuka ne kino olwokuna nakyogera oloota osamba omupiira era nabagamba era mu bitabo oba ensali en'enyingiza ya Lubaale nti bw'osamira amayembe nga gakozesa mu lukaayi mu ndege era olukerwa omupiira jjajjaawo akulukira omupiira ogw'ebyayi n'omuguwa ogw'ebyayi okolebwa ebya kaffe kye musabo mwogenda okukolera era nga n'omupiira ogwo otera okugusamba kati jjajjaawo kyakulaga tebagala bakulukire omupiira guffe gye twasambanga egy'ebyayi era ogenda kuba musawo wa mayembe ng'oggalawo n'ojjanjaba era ekyo nkyogedde nnyo ekintu ekikwatagana n'okusamba omupiira kuvuga pikipiki basirikale misota gikubojja bakugoba oli mu byambalo by'amagye bakuwa ennyota owanula miyembe kubaka mupiira kola kisaawe kya mupiira munange gaba mayembe nga gakubanja ogawange oba gali 10 nga buli limu oliwanga mu nnyumba yaani lisalirwa eribanga lyasalirwanga oberi nago ennyumba zaago mu njuuyo mu keesi n'ebirala bigenderako kati gwe bw'ogamba nti tojja kubikola nze munenze nziramu ku ekyo jjajjaawo kyakulaga nkuba essimu ndaba akatamu omuli eddagala omuva eddoboozi erigamba nti abo bajjajjaabo tolaba nti ejjembe lya Kiwanuka nalyo lirina ke kasimu era ojja kuwulira ebbugumu ejjembe lya Kiwanuka nga n'ensuga z'obusajja zikuluma kati tolaba nti jjajjaawo akulaga nti ejjembe lye ogamba nti olaba akatamu waliwo ejjembe lyawangibwanga mu katamu liyinza okuba erya Kiwanuka eddoboozi nga liva mu katamu nga likugamba nti abo bajjajjaabo tukiraba nti jjajjaawo abakazi b'amaanyi nga bwekayiira eddagala nti siriiko ddogo bwekanjiira eddagala siriiko ddogo Lubaale akugamba Samira amayembe tolina ddogo lekera okukozesa eddagala ebbi nti bakuloguze dino ddogo jjajjaawo ayagala owanga ejjembe lyo otandika okukola ono maama Nsaale onasali Masuliita nkutumidde nnyo ebufuuma oba kiri luddawa nazaala omwana n'amazzi ng'aliko akatuli ku kutu mulongo yennyabo ebyo mbyogedde omwana azaalibwa n'obutuli ku matu ng'obulina buzaale bwe buti bamuyita omulongo kiwube asibwa era bw'onoosoma katabo abalongo b'emisambwa ojja balaba abalongo b'emisambwa ojja balaba bulungi nnyo obalabe nga omwana oyo mwali kiwube ate era n'amazzi gano oyinza okuba wamuzaala na ttimba oba n'engo era akabonero bw'onoolaba emisota ng'omanya omuzaala na musota bw'onoolaba kapa nga teziva waka ng'omanya wamuzaala naki nangu kapa yetambuliramu engo omusota gutambuliramu ttimba kati kibakulaga ono omwana alina okusibwa emirundi ena omwana wo maama Nsaale alina okusooka okusibwa mu bwakiwubwe mu bwandawula n'enkoko ensessere kaba kagundi koko akanna katonyi era bw'oba ng'olina akatabo kange ojja mulawo ebisibwa omwana koko eya Nakatonyi akakyali kato
ate n'asooka asibwa mu bwakasowole bw'abanga yazaalibwa n'endekererwa bw'aba yazaalibwa n'ettimba ne basooka bamusiba mu bwattimba oba mu bwangu mu bwengo then olusigo omuli gwokubiri ne balyoka basiba enkata egatta awamu eya ttimba n'omwana omuzaale oba engo n'omwana omuzaale. Omwana we ayagala kusibwa era bw'ataasibwa ono omwana mwamu bw'aba muwala ajja kuba awunya akannyinyi mu mbugo ng'awunya n'okusiibwa embugo zimyuke zonna. Agambye nti basibwanga ab'emisambwa bano abaana ngugambye nti basibwa bagendako n'enkoko. Ab'emisambwa tebasibwako tebagendako nkoko, bano basibwa n'enkoko ezaaki. Linnya terivudde mu mutwe ezo zisiba abalongo abo. Muzeeyi Ebubazi, ono ye muzeeyi Bubazi myaka 23. Ndoota omukyala gwe nakwanako ng'asitudde akaana. Ebirooto byonna by'osomesa mbifuna naddala ebitambo, bulamu, ddungu, kibuuka, amannyo gannuma nnyo, njagala nnyo obusawo, mbufuna ntya simala kusamira. Jjajjaawo bw'aba nga teyali musawo ne weetutunkiriza n'ogenda mb'osawula ojja kufiira bwereere. Jjajja ekintu kye yakola yakuwa bwe yakitambuzanga gw'oba olina lire. Si buli asamira nti abeera musawo. Jjajja ayinza okuba nga ye mubumbi wa mmumbwa. Jjajjaawo ayinza okuba nga muyunzi. Jjajjaawo yayinza okubeera nga yaganganga buganzi. Jjajjaawo ayinza okuba yakwatanga babbi n'abasezi. Nga gwe mulimu omuzimu gw'onoosamira gwe gulina okukubuulira ekyokukola nakiki kye gwakolanga. Abantu bangi nnyo balowooza nti obusawo bulimu ssente mwagadde okubuyingirira mufere naye kye muva mulaba nga mufa. Ojja kuferera omwaka gumu ng'ofa kubanga si mulimu gwa jjajjaawo. Jjajjaawo bw'aba nga yali musawo muganda ng'alagula ky'oba okola ate si buli alagula nti atendeka Lubaale. Olaba n'abatendesi ba Lubaale nabo balimu ebika. N'olaba jjajja wooli nga ye yasaliranga wa nnyanja nga kwakoma era ng'omuzimu muyimbi nnyo nga kumanyi nnyimba za kutendeka empewo za nnyanja. Abalala nga ffe abamanyi ebitambo ne walumba empewo ez'okulukalu ng'ate engoyo z'akola era nga n'ennyimba z'okulukalu omuzimu guzimanyi nnyo n'okuyimba. Bw'aba yawanganga mayembe na bitambo byokka n'ogeza n'ogamba nti ogenda kwambulula omuntu ekintu nga kikutta kubanga oyingiridde omulimu jjajjaawo gw'ataakola. Ekintu ekyo nkyenfasayizinga nnyo. Si buli muntu yenna nti abeera musawo okubeerako Lubaale nti ogenda kuba musawo. Nedda. Jjajjaawo yakolanga mulimu ki era yagutambuzanga atya. Yalina okuwa oda n'ebyonookozesa n'obudde bw'ogenda okukozesa. Akantu ako muzeeyi Ebubanzi era wali ogadde era oli muzeeyi n'emyaka 23. Munnange sooka osamire empewo zino zonna zisalirwe. Jjajjaawo alyoka akubuulire oba yasawulanga. Obufuzawo tobufuna bufunyi. Maama abantu bangi nnyo baagadde okubeerako empewo mbu bakole obusawo. Bangi n'ebigaana. Nze nina n'omugwe mmanyi yatunda amaka ga mirundi 3. N'asula mu masabo abeera mu Lubaale amukwate mbu akole. Wepu ate nga ziri ku mwannyina ate nga mwannyina ye si byaliko. Oyo n'amugamba nti abo tabyagala gwe gye nsobola bikusikira ku mwannyoko ne bimuvaako
ne bikwata ggwe yakomekereza buli kimu kyonna kiweddewo. Ate tekitegeeza muti mu nnyumba timubeeramu omusamizi omu. Era nkize nkibagamba nti basenga ne bataata wabeerawo olubaale owaabwe n'emirimu gyabwe gye bakola. Ne bagundi nabo babeerako, nammwe abaana muteekwa okubeera nga muli mukaaga. Buli omu ng'alina omuzimu ogwo. Kati gwe oyinza okweyita muzeeyi naye ng'ate omuzimu gw'olina si gwa kika kyo, nga munywanyi gwa mukago gwe gulina okwogera gwakola nga kyo, oba gwabajjanga butebe bw'okola. Bwe guba oyinza okubeerako ogwebukojja oba ogwa jjajja mukyala azaala maama oba azaala taata. Ate oyinza okubeera n'ogw'ekika naye nakyo girimu guleedi. Ate eriyo ayinza okubeera nga alina omuzimu gw'ekika naye nga tegwasamira, ng'ogulina kati ogenda osawule biki nga nabyo tegwasamira. Kale akantu ako tojja kuŋŋamba nti mufuna ndya kuba ogambye nti mpalanwa nnyo, ndogebwa nnyo, olina ayinza okuŋŋanga era empayo nzikakkanye ntya. Ekyo nkibagamba nti bw'oba oyagala omuntu munoonye, kitegeeza nti buli kimu kyonna kyonna nina kukyogerera ku ssimu ku leediyo kuno. Nedda ssebo, oli musajja mukulu myaka 23 oba otegeera. Bw'oba onoonya essomero gy'onoosomera oba omwana wo gy'anaasomera, osituka n'ogenda n'olaba omukulu w'essomero, oba n'onoonya omuntu ategeera essomero gundi liritya n'akutuusayo. Naye toyinza kugamba nti owaayo olinayo ekifo. Nedda ssebo. Semmanda empereerwe kyali kiwanvu nnyo. Mukyala wange aloota enkata ennyingi, enkata ennyingi. Tebaakulogera nno mu Lubaale weetaaga kusumuluza nkata zino. Abantu abangi ne bazookya nti zizibidde zitta abantu muwonye. Tebanda zitta abantu anti Oluganda temulutereeza. Kitegeeza nti weetaaga kusumululwa n'enkata ezo, era enkata ezo njokwanga namwe baakulogera era abantu bangi nnyo mufudde. Era mukyala wange buli lwe yeebaka ku buliri ekigere kye kiseerera ne kigwa, asamire ekitambo kyabwe kinene ettaka n'emmandwa ya Kabaka Bulamu. Oyo mukyala waliko empewo biika ebyewaabwe. Era ojja kulaba ng'afuluuta nnyo n'okuyiriitira. Kituufu twava mu musota tuli baana ba misambu, ekyo sikimanyi. Temumbuuze ebibuuzo ebitegeerekeka, ebyo nze sibimanyi. Omusota gubiika bubiisi, gwe ate bwe baba baakuza maama oyo yakubiika bubiisi. Kati ebyo byombuuza mumbuuze ebibuuzo ebizimba ebikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo, ebibatuukako, obuwangwa bwaffe, n'ebino ebyokumbuuza ebyo ebyokuŋŋamba nti amakituufu twava mu nkima, ebyo sibimanyi. Ebyo nkwegayidde Semmanda tombuuzanga bibuuzo ebyo byakyana kitono. Programu si yakusaagiramu. Bwe mwagala by'okuzannyazannya, waliwo wano bato bange babeera mu programu ez'okusaagirira, mubeerewo mu kuba olwali, mudde mu lwazi sannama. Naye eno programu y'abategeevu, programu y'abantu bagunjufu, abantu abawuliriza abaagala okuyiga. Mwannyinaze ali lubuto aloota amalaalo, naye era nakino sinnakigaana. Nze njagala omuntu era bamanyi okunkubira. Owaayi, mwami Bantubalamu yeggwe, waliwo mwannyinaze gundi yaloose, mukyala wange yaloose bw'ati. Nze nkugamba vva ku ssimu yange, nkuvuma na buvumi. Vva ku ssimu, tonnyonoolya biseera. Tombuulira mwannyoko bye yaloose, tonnyoolya taatawo. Nze oba oli anjagala yennyini y'abambuuza. Kati gwe ne bwe naabikugamba obikole ki? Tubeera abategeevu. Banene programu si yakuzannya. Mwannyinaze ali lubuto aloota amalaalo, abaana abangi. Amalaalo luba ajja kufiira mu lutalo lw'abakyala bw'ataasamira emmandwa ya Walumbe.
gana amalalo ajja mutta afiye mutalu w'abakyala nga yeetooloddwa sseŋŋenge abaana abangi nga yeetooloddwa sseŋŋenge ng'alengerwa mu kajjajja n'abawala ab'omu kkanisa. Munnange mwannyoko baamuloga mutwale bamujjanjabe, noonya omukyala aliko kawala Namirembe oba abamayembe ejjembe Lunambaga, isumulule mwannyoko ajja kufiira mu lutalo lw'abakyala lino ddogo. Ndoota nyookeza eddagala mu kibya nga nfukamidde ngoba endwadde ku muganda wange kitange ne mmange nga wa tokiraba nti era muloge mutwale bamuwe eddagala bamujjanjabe ajja kufiira mu lutalo lw'abakyala. Kibakulaga ali ku metro fama 9:8 nkyali Ssemonga Kivumbi Bantubalamu kyaddemu ebibuuzo byammwe naye ndi kumpi bimaliriza bwakati ndi mu bya mwago wa 5. Nantumbwe Mariam ebuyukwe nina amabala abiri eryeru n'eriddugavu gwe namukasa eryeru namukasa gwe namukasa ku magulu gombi munnange gwe namukasa bwe buzaale era ojja kulaba ng'olina envi ebbala eryeru oba eriddugavu ku bumeebu nga mulimu envi ngamba pubic hairs nga zijjudde envi eby'omu mpale namukasa ng'omere n'ebirevu amalusu gakutuge tebaakuwa linnya lya namukasa era ng'oluuta nnyo n'ennyanja. Kakeeto Bernard Emulema ndoota omusezi ku nju waggulu n'omulambo empewo ne zinkwata n'embuuka ne ninnya ku bbaati n'aŋŋamba nti nina amaanyi ag'enjawulo ne neeyongera mu bbanga. Samira ebitambo byaffe kinene kyawanga kinene ezzimbo kinene ennyumba n'ekitambo ekikazi bw'ota obisamire ogenda kutandika okufuluma ebweru otandika okusera era okembyekembye emirambo otandika okugirya kyovula nti ono yali ku nnyumba waggulu n'omulambo naawe ajja kukuvyo jjajjawo akugamba oliko amaanyi ag'enjawulo embuyaga zino nzibagamba ebitambo bwe batokoze Lubaale bwe batokoze ebitambo Lubaale abeera munafu era otandika butandisa okusamira ne bw'oba n'amayembe 10 kubanga ebitambo bye bifuga amayembe bye bifuga ne Lubaale era ky'omuva mulaba buli we mulaga baga nti Lubaale kitambo kyajja na mukazi simanyi ki kino kyajja na mukazi leeta embuzi tusooke tukijjewo Lubaale tukizze ebbali Lubaale ayitewo ekyo kiki bakwata ekitavaawo teriiyo mpewo etalina maama bwe kibanga kyali kibi bwe mukimuyite nti kibi abamu ne mukiyita ekiddugavu lwaki kirina amannya gaakyo ng'ate bonna be bakinene ate era nga buli musambo ogwo gulina n'olusozi we gusangibwa era abantu mwepepe yaayo ne mugenda ne mubikka mugenda ne mubikka kati bwe ziba nga mbi ate nga mwe muwuzuumirayo ne mubikka kati awo kiki kimuba mugjeewo abanyumirwa okubikka tesibikka tebimanyi muva wano ne mugenda ettanda ne mubikka kinene batenda walumba ettanda abagendayo oba mu lusiiti ne mubikka musambwa gwe gumu ne muva wano ne mugenda ekkungu wano ku lw'ebbombo ku 14 ne mubikka ewa kinene ennyumba Ssenyonga ne mubikka ne mutwala embuga enjeru ne kikunta ekkungu ne muvaawo awo ne mugenda ebakka ewa Zzimbo ne mubikka kimugenda ekine kyawanga ne mugenda ku lusozi Masaba ekyaggulu ne mubikka n'ebyoto ne mubikuma ezo empewo zaalina ng'obusinziggwe bwazo kati awo wembuuliza bwe ziba mbi ng'ebitambo bibi kati lwaki birina ensozi bajjajjaffe bye baateekerateekeranga era gy'ogenda n'okolayo emikolo ng'omaze okuziwanga oba akantu ako nkategedde bulungi nnyo Bernard. Seremba David Ennamasuba ndoota omukyalo omukadde anywa emmindi nga atuddeyo
nga ntuddeko ng'abantu bwe bakuŋŋaana. Oliko omuzimu omukadde, muzimu mukyala gwalagulanga era gwanywanga emmindi. Era kwe kuŋŋaanya bano abantu. Ojja kubeera ng'okebera abantu. Nkubwa ekiyimbe ku ttaka, nzira engulu nga ngubye nnyo, samira emmandwa ya Kabaka Bulamu ne Musoke. Emmandwa ya Musoke ne Walumbe bwe zeegatta ezo zitambula bbiri. Emmandwa ya Kabaka Bulamu Walumbe ettanda batambula ne Musoke. Kwe kukuba omuntu n'ogamba nti agw'ensimbu. Omuntu n'akenera n'aggwayo, n'anywa amazzi n'atuuyana, n'akojobakojoba buli ddakiika kufukaafuka, n'okwojoba ku buliri, wena n'okenena, n'otambulanga n'ebicupa by'amazzi ng'omusambwa gwa Musoke gukunywa. Kati bwe gwekwala kufuna kamunguluze kasikonda akaligisa, abasoga ke bakoba akaligisa, abachwezi ke bagamba nti akasikina, n'ongo obusawa gwa buli saawa ng'okasikonda kwata. Ejo mmandwa eno munnange ya Walumbe eyagala kugisamira ogiwa ebyayo. Ate oyinza okuba nga nayo baagikulogeramu, kubanga oyinza okuba ogirina abagisibaasiba ndireeta tuggyemu tukwate, simanyi tugisamire ewaffe teriiyo mmandwa ya Kabaka Bulamu, teriiyo bitambo nga abamu bwe boogera ate nga tewali mmandwa teriiyo buli nnyumba. Kati okugitaataaganya ng'etandika gwe kweri ng'otandika okugwa ebigwo. Era ndoota nnwanagana ne muganda wange gwe mbeera naye nga tesiyombanko naye. Munnange mulina empewo emizimu giyombagana. Olina omuzimu omusajja, olina n'omuzimu omusajja n'omukazi. Kati kwe kuloota ng'oyombagana ne muganda we, buli gumu gulwanira ejjoba. Omuntu ayinza okuba n'emizimu 4 oba 5. Nze olwo gwe mmanyi alina 10. Naye gy'asooka kuyombagana, buli omu ng'ayagala kwetuusa nti ye mukulu, ye nannyini mutwe. Buli kimu buli omu nzize nannyini mutwe, nze nannyini mutwe, nze nannyini mutwe. Era waba oli yamala kukola mukolo ezirekerawo okuyombagana. Ono yaani oba Hamuza oba Hamasi. Ndoota ekintu kinjabya ekifuba mu bulumi obungi nga bwe nkowole empewo z'ewaffe. Munnange oliko eddogo eryagala okutta, genda balikwate. Nga bwe nkola empewo z'ewaffe ez'ebukojja, emisambwa egy'omu bbanga okuntaasa, nga bwe nnywa eddagala okuva mu bbaafu, nga bwe nsesema kiveeyo nga kiwanvu nnyo, n'enziruka ewaffe ebukojja tebasamira. Munnange oli muloge era empewo ziri ku ggwe. Luutu ebuyugwe ndoota maama aŋŋambye ngule embuzi 4 zifaana zitya. Kati awo sirina bwenyinza kiddamu. Nzirugavu bwe ziba biddugavu, eya kinene kyawanga, kinene ennyumba, kinene ettaka, kinene ezzimbo, bwe kubaako enkazi na binene nga bwe ziba nga nzirugavu. Kati awo luutu ebuyugwe ezo embuzi 4 kwokomye simanyi biwandiika. Balina ekkaga buziro. Omuzimu n'ekitambo basooka kwambaza ki? Basooka kwambaza kitambo n'olyoka oyambaza omuzimu. Era nga tosooze kuwongerera kitambo, kwe kulaba nga emmese ziruma ebintu byammwe. N'ogamba bannange nateekawo ekibbo kyange, emmese ziri olweza, zijjamu ssente ne zizirya. Nagenda omusawo n'anfundiikirira ekifundikwa, naye olwakiteeka mu nnyumba emmese ne zikirya. Ebitambo bitambulira mu mmese, kubanga birina ensawo yabyo ey'ensomba byuma. Kabibirye bibiddemu ne osiba abalongo emmese ne zibaluma, ng'omanya nti ebitambo bikutte wansi ne waggulu. Kye tulina okusooka okwambaza n'olyoka oyamba, kubanga ne ojja kubyambaza okwate emitwalo ga 3 n'ekintu, ogule embugo n'ebigenderako bakwambaze. Ate emmese nkirira uzikiri nga zibiru, ate emmese kasawo erya ku kintu
kya lubugo kintu kya Lubaale ebyo biba bifufululu bwefu oddamu bipya. Kabwe ekyengera nawasa omulundi aloota kabaka ameketa amannyo ekyago kyekitambo kya omulundi abeera ne kabaka ntaasa teri mpewo ze nga bw'oziwulira nabo bazirina mannya ge gakyuka n'enkola yeeyawukanamu. Omuntu aliko empewo oteekeddwa okubeera n'ebitambo k'obe ng'oyagala ng'obe nga toyagala. Oteekeddwa okuba n'empewo ez'ennyanja Kiwanuka Musoke Mukasa wanne maapu kyenva mulanga mugoma masopulu ne zibakwata. Oteekeddwa okubeera n'omusambwa oba emisambwa egyo gyoteeka. Oteekeddwa okubeera n'emmandwa ya Kabaka Bulamu eyo teeka ekuwa obulamu kuloosa Kabaka binnya toyi bi accident. Oteekeddwa okubeera n'endawula n'akusiiwa n'omuwulira n'owulira nga akusiiwa. Ndawula n'omuwulira ng'akola ki nga akusiiwa ekyo ekintu n'omanya nti ndawula gyali. N'osamira Muwanga ne Kawumpuli ne bamweya. Sewanyana Joseph Namayomba ndoota neegatta n'omukazi ow'olubuto tojja kuzaala obanga tojja kuzaala era ojja kubazaala nga bafa. Ekitambo kyakikubanja okisamire. Ekyo nkibagamba nnyo kasolo otanga owebaka n'abakazi kwemazisa kitambo kikazi kiba kyagala kikola. Era ndoota ndi mu bbanga n'okuwuuta obutiko. Samira Kibuuka Omumbaale yaloosa ng'obuukira mu bbanga otengetera mu bbanga ova ku miti ova ku bizimbe ovuga kagaali. Bw'obanga olina akasaali ke ne butida awo tojja biroota. Mogani ebusula ndoota tulina emmange mu nju ng'omusawo basiba abalongo nga bwe bagamba bwemba bamaze okubasiba bagamba busiba abalongo maama alina abalongo abataasibwa era munoonye omukyala abasibire. Sekanca Eddi muzzukulu wa Katenda Ezziba nga ntambula obuyinja bungwa mu ngatto oyo muwanga ekyo nkyogera nnyo yasuula obugatto mu bulinja mu ngatto mannyo okuvaamu akabina kusiiwa kuloota kalina kuzimba kalina nte mmyufu kuloota ng'oli mu kyalo ogula ddole ogula byalaani otunga ngoye oyo abeera muwanga. Era buli kawungeezi ntomera wuzi za Nabbo bisiba abalongo ba Lubaale yaloosa ebyo n'owulira wuzi n'obuloolo. Sendawula eka Mmengo Luwala buli ssaawa 6 mpulira ampita ogwo musambwa gwo. Lubaale ayagala kwogera mpaka oddagala erimwogeza bwe mbuuza aŋŋamba tayogera. Kati nze ndikulagirira ntya era ssebo nze nga ensawo ya jjajjange nedda ssebo olaba ne bw'aba maama okuwa eddagala omumalamu wa kikuba nsiko baliragirira batyo. Lutaaya mukyala wange aloota omusota gumubojja jjajjaawe n'agukwata obulago era talina lubuto. Ndoota munogera obuyembe obuto tajja kuzaala mukyala w'omuloge baamulogera baliko amayijja emberi bamusaako lyetaaga kukwata era buli lubuto lonna bajja okufunanga nga luvaamu kwe kulaba nti mukyala ono maama we akwata omusota gwe mu bulago guleme kubojja omwana we. Abigaba omunankole jjajjange yafa muloota tumuzinga nga bwe tumukaabira. Samira emmandwa ya Kabaka Bulamu yekubanje mubanje kuliko n'entambula ng'omulalu era ng'oliko emmandwa y'abamweyana era ojja kuloota ne Bobby ndoota abasezi ebitambo byaffe byagala obisabire bangoba n'amafumu okundya abasezi Samira ebitambo byaffe era ndoota bannongoosezaamu omwana tojja kuzaala oba wazaalibwa oli kasowole n'osoosa ebigere kiberu nikikitebi. Buli lwe njagala okulaba sente zimbula ndi mwavu nnyo ndoota nvuga akagaali gula akagaali kajundu gula butida kola butida n'empenduzo
unayo ku ddagala lya Lubaale kibuuka omumbaala ayagala yakussa obwavu. Abantu abalima awali ente oyo Kaliisa naye ayagala omuwe. Mukwano gwange nga bw'asaba akambe tugusale ne ffene era naye amuloota eyo ndawula. Endoota nnyo emiddo emingi y'eddagala ogenda kubeera musawo ng'ogaba eddagala. Daniel Ssekajja ngwa ensimbu buli mwezi munnange gwe musoke yasuula era ojja kuwunya akamwa owunye ebigere erinnya erya Mukasa ofune ensumbi ya Mukasa n'ekikomo. Naye ensumbi ya Lubaale ebeeramu ebigibeera buli mmando erina emiddo emiti egigendamu n'amayinja ag'enjawulo agagendamu. Naye gwe badde olowooza ogulanja empute n'oteekamu buteesi mazzi. Kati erya musoke bwe bulamu akayinja k'omu lusalosalo toyinza kumuwa, tayinza kutereera. Neemazisa nnyo kitambo kikyala. Abakyala tebanzikiriza, abasawo banzibye ekimala, by'osomesa bimpadde enjawulo. Nsaba kukulaba mu buntu nnuunya. Naalongo Kazinga ndoota tulaba abakazi nga babaka omupiira. Oliko bojjembe ekkazi lyagala olisamire oba nambaga oba nampewo amayimba abakazi nalubowa kwe kubaka omupiira. Nina ekifu ku maaso nga sigulaba ne muwanga akubanja. Najjemba ndoota mmange andaga musoke uyu gwonna musoke entunula waggulu nga mmulaba gwenna musoke era emmando ya musoke giwe. Era ndoota kitange ali ne mwannyinaze waswa nga basimba akatundu ku kati akaatemwawo edda nga bwe basima nti kaakula bulungi, nga bwe basiima nti kaakula bulungi n'aŋŋamba nti yakajja Masaka. Jjajjaawo kulaga omusimba omuti gwe era gwavanga Masaka ajja gumubuuza ajja gukubuulira. Guyinza okubeera nga omuti gwe kanga kati ako ng'agamba kano ka night flower. Buli mulimu bannange jjajjaawo aba akulagidde omuti era omubuuza biki ebigendako. Ensimba tefaanagana. Jjajjaawo nga ayinza okuga nti gwe yamutegeko funfugu n'eggi ly'omunya mpa kyakulabirako. Oli n'agamba nti bw'oba osimba omuti gwange essa teekayo endeku y'omwenge. Oli n'agamba omulala nti teekako ekibya ky'amata. Omulala n'agamba teekako ensimbi eŋŋanda bwezi ne bwezi. Byawukana. Era muganda wange yandoota nfudde nga banziika ewa boosi era ojja kufa bw'otoosamire Walumbe. Ewa boosi gye nkola nga bali mu mmotoka eya poliisi ebatwala okunziika. Walumbe aliko n'ejjembe y'emmotoka ya poliisi abasirikale. Ewamuguziika mukulu wange yagigaana ng'enkuba etonnya nnyo era baatambulanga ne Mukasa y'enkuba ekutonnya ennyo. Sepuuya Moses nakulira ebukojja ndoota kojja ŋŋamba nti ndiko empewo ya kinene zimbo. Mbu yentawaanya mbonaabe olusenke omuli empeke 2 ez'akasooli. Empewo eyo gyeri kinene zimbo mwogedde nnyo ne mbutabo bwange ye ssebo gyeri sooka obikole era ojja kufuna emirembe. Zahara tetwagalibwa tulina ennaku baze afuna olumu mukwano gwe n'amukyawa talina kyamutukoze. Amuloota yeeyambula ebyewaabwe yasangako omulala n'amulagula okugendako ewaabwe talina ssente agendeko ewaabwe ebyekikayo era ne mukwano gw'ono yamweyambuliramu kyebamulaga. Ebintu bino gw'olabanga ebitaliiyo naye nga munaye tebinnakukwatako. Lwembaawo ebudde nsobola okubeera n'empewo amayembe nga tekuli bitambo tekisoboka. Byonna bitambula ebitambo bye bikulira amayembe ye CDF Chief of Defence Forces. Era biki ebikola ebitambo. Nze nkugamba nti omwana bamuzaala bati sijja bikugamba, sijja kubigamba, siyinza kwanika mpewo z'abajjajja bange. Osobola okubikola nga tosoose empewo ndala era kyebyo birina okusookerwako. Nakola mpewo ki ezirina akakwate kuzessese zonna zirina akakwate akessese
empewo ez'essese ze zikwasa ssemateeka w'abasamize nga tosamidde mukasa kiwanuka musoke kiwanuka wanneema kibuuka omumbaale tojja kukwata mateeka ga Lubaale kubanga era ze zitakkiriza bwenzi era nabiwandiika ssemateeka w'abasamize. Olina by'otolina kulya, tojja kulya mbizzi nga wasamira amayembe, tolya katunkuma era bw'omenya etteeka nga gakwettira. Ezo zennyini ze zikuyigiriza. Omalika empewo z'ennyanja ng'osezza ennyanja tolya mukene tolya nkejje oba olidde omuziro gw'empewo ezo nga zikwettira nga zikwata mulala. Empewo zino ze zikwasisa amateeka era ze balayiza mukasa nti omuzzukulu bw'agezanga n'ayagala omuzzukulu mu ssabo mumuttanga bussi. Omuzzukulu bw'ayenderanga mu ssabo ottanga mutte. Omuzzukulu bw'akolanga kino ABC bwabbanga abazzukulu ottanga mutte. Kawumpuli ng'amulayiza. Era ekintu ekyo ze zikwasisa. Tusamira zino ezaffe ez'okulukalu. Emmandwa, Lubaale mmandwa, Muwanga mmandwa, Ndawula mmandwa, Ebitambo mmandwa, Walumbe mmandwa, Kawumpuli mmandwa, Muwanga mmandwa, Amayembe mmandwa. Ezo za ku lukalu. N'ate zonna zitambula kiringa ffe omusajja oba omukyala ne bw'okula era oteekeddwa obutonde bukubanja okubeera n'omwami. N'omwami naawe bw'okula era obutonde bukubanja n'obeera n'omukyala wo. Ekibagamba nti ono mwami na mukyala ne muzaala abaana ne mukola amaka gammwe agagundidde. Kali na zino bwe ziri empewo ez'essese zikwatagana n'emmandwa okufuuna ekintu kye tuyita nti Lubaale. Kubanga Lubaale z'empewo eziva essese ez'omu nnyanja. Ennyanja Nalubaale ze baga nti Lubaale nnuma aba ategeeza empewo zonna eziva essese ezijja ku nnyanja Nalubaale ab'eŋŋongezi baaleetanga Najjemba n'atuula ku ddiba okuva essese okuzituusa wano mu Lusiiti mu Lusaabala ng'azituula ku ddiba n'azireeta. Era kyovula nti bw'obuuza empewo ensese bamuzibuuza nti jjajja mukasa ggwane ntusooka mwogera olusese ti daavu sese gayira. Ne tumubuuza era jjajja bw'okuva essese okutuuka ku lukalu eno mu mmandwa ojjira mu kiti mu nvubu. Nti mu nvubu bateekako headsets